po jako akawuwo. Oluvannyuma lwa ssentebe w'ekibiina kya Democratic Party mu disitulikiti y'e Mukono era omubaka wa munisipali y'e Mukono Betty Nambooze Bakireke okutiisatiisa nga bw'atakyetaaga ntebe ya kibiina ya disitulikiti eno bannakibiina ab'enjawulo bavuddeyo ne boogera ku mbeera eno ne balaga ng'okulekulira kwa Nambooze bwe guli omukisa omunene DP gwefunye okugenda mu maaso. Bannange nakibanjulidde weewawo abamu tebanakyagala ng'abamukono South n'ab'e Nakifuma bo bagaanira ddala nti tebagenda kukikkiriza, n'ab'e Mukono municipality wano abamu bagamba nti tekijja kukola bulungi, naye ng'ate nze ndaba kijja kukola bulungi kuba kye batya nti nze bwe naawaayo obukulembeze ate nja kujjamu n'omukono oguwagira. Okusinziira ku ssekamwa w'ekibiina mu munisipali y'e Mukono Nsamba Peter agamba nti Honorable Nambooze wasaliddewo ky'ekiseera ekituufu kubanga buli muntu wa ddembe okuva mu kibiina ekimu okudda mu kirala era nga kyandibanga kituukiridde Nambooze okuva mu DP yadde mu FDC nga bw'abadde akyogera songa ne mu bikolwa bwe gubadde. Tetulina kusaalirwa olw'ekyo kye yakoze kuba twadde tukisuubira essaawa yonna naddala mu kiseera kino kye tulimu eky'omwaka gwa 2020 nti mwaka gwa byabufuzi, mwaka gwa nsonga za bukulembeze omuli n'abantu okusala eddiiro okuva mu kibiina ekimu okugenda mu kibiina ekirala. Yatadde buteesi mu nkola enteekateeka ezibaddewo kubanga omwoyo gubadde gusula mu FDC era abadde akyogera lunye nga si kyankiso nti ye muntu ajja kuwagira Mwami Besigye era ali mu gavumenti ya People's Government. Ono ayongerako nti DP yakutereera olw'akalintala asiibudde. Ye mu kifo ky'okugatta abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo akoze kinene nnyo okuyawulayawula mu bannakibiina kubanga tukisuubira nti mu mwaka gwa 2006 ekibiina we kyamusimbirawo ku bwa kandidate bwa MP kyali wamu kitole naye tugenza okutuuka 2009 nga waliwo abawaguse ku kibiina. Zirimala Kigundu ng'onajjukira okuteesanga ku bimeeza n'emikutu egy'enjawulo agamba nti ye yawalawala Nambooze okumugyamu NRM naye kati musanyufu olwa kino DP kyetuuseeko. Nze namuyingiza Democratic Party era bw'abanga mwenkanya bw'omubuuza asobola okukyoka. Tetufunye ddibu, tewali kweraliikirira. Actually kituyambye buyambi kubanga banna DP bakimanyi abalina DP ku mutima nti emirimu gya DP mu disitulikiti y'e Mukono nga ssentebe abadde tagikola ng'ate asinga kukola gya FDC. Ate ye mmeeya w'ekibuga Mukono alabudde bannakibiina okwewala okukyamuukirira n'ebigambo by'omubaka ono kubanga kino kyandiba ekiguumaaza ng'enteyota n'asoomooza omubaka bw'abanga akakasa ebigambo bye awandiike mu butongole ng'ategeeza ekibiina. Kukyali ku kamera kyandibadde kirungi nnyo nti bw'aba asazeewo okuwummula emirimu yandibadde awandiikira abo abaamulonda, ffe twamulonda ku lukiiko lwa disitulikiti ate kyandibadde kirungi ne kopi n'agiwa DP headquarters nabo ne bamanya bulungi nti wamma ddala awummudde. N'olwekyo kati tetumanyi oba kuli ofiiso oba ku amawulire. Ono akakasiza bannakibiina nga bwe watali ddibu n'akatono kubanga bukyanga Nambooze asuulawo mirimu gya kibiina myaka na bisiibo kyokka era ekibiina kitambula n'amwagaliza emirembe gy'alaze. Mu bbanga lino lyonna emyaka 5 okuva we twamulonda ekyamazima abadde takola mu ofiisi ye. Tewali olukiiko na lumu lwatuuzizza era ekyo kituwadde okuwalirizibwa nga ffe abaliwo okukola ekyo kyeyandibadde akola ne tutuuza enkiiko za reunions ne tutuuza enkiiko eza district ate era n'eza constituencies. Bino we bijjidde nga wakayita mbale nga Nambooze alangiridde ku mikutu gy'amawulire ne social media nga bw'akooya obukulembeze bw'ekibiina e Mukono eri ne constituency gy'akiikirira. Omukono gwange oguwagira emirimu gya DP gugenda kusigalamu ate ku luno n'amaanyi mangi n'okusinga bwe mbadde nkola emabega naye kati nga njagala tulereyo omukulembeze omulala naye afuuke w'amaanyi nange nze nnyini
ekifo kino nakifuna kuva ku mukulu Dr. Muguluma. Kinajjukirwa nga Nambooze aludde okulabikako mu lukiiko lwa DP lwonna nga n'emirundi mingi ekibiina kibadde kitegeka enkuŋŋaana za DP Block ne People Power. Nambooze talinnyeeyo wabula nga kirabise nga buli lukya enkolagana ye ne pulezidenti w'ekibiina Nobert Mao n'abakulembeze abalala emukono eyongera ku bijja oboolyawo yeemuwaliriza okusulawo tawulo. Waliwo ebitono ebitulemye naye n'okusinga nnyo olw'embeera mwe tukolera. Embeera mwe tukolera nti ebibiina tebinafuna bulungi mu kisa kwetaaya buli w'obanga wano okulembera ekibiina oba ovuganya ate na gavumenti ya Uganda badiso baladisi baani baba bakulondoola okuvuganya naawe n'okulemesa. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.